Simba mutima lwakubeera yatuwangudde ekkololo ate nawaneera bwe balese chai ya muwangudde yanywa ffe mutulaba tunywa bannange sindi simanyi nakumanyi era bale njagala okwetondera bakyali bange be twagenda nabo erugogo ekkololo nembagumya nembagamba tugenda kukuba sindi endongo bamuddizeeyo mu bukutiya nembagumya nembagamba muwage tuli mu kkubo tujja bambi ne bajja nga bamaliridde mbeetondera okubawabya mbeetondera okubasuula mu bizibu sirikiddamu baganda bange nange nali simanyi oba oyogera lwakuba ali awo ate kakati ate era ebyo bigenda ensi eba emanyi ki ekyogeddwa naawe era okimanyi muganda wange nange era omanyi ttiimu yange bulijjo sigikwekanga ndyogera naye munange omuntu wakusinga okitegeera naye yatukubye nentuuka nempula ng'enduulu nkakankake ng'obulago busaakadde okategedde naye kakati okubeera ano n'omutunulira ekisooka yabadde alino nadde omuntu alina omusajja aba n'amaanyi ag'enjawulo era ekyo kikuba ekyokuyiga buli omu alwana afuna omusajja kiki kyogezaako tuukiriza alabika omuntu woba n'omusajja wakati alabika ono we yatunudde nga ku mwami ng'agira bwate ng'ofunamu amaanyi ag'enjawulo okitegeera so kakati ffenna twandirwanye naye sindi wavaawa addeyo sindi yavaawa yuyo mubuuza ajawo pulezidenti wavaawa Sheebah mubuuze mu kamera yavaawa wegambale wano kumpi n'ojjobonyabonya ekibuga bwoti waliwo kaliko eyagambye wabanga olowooza esobola agantadanana watsotintimate nawulidde ekyenda ng'omutima gugwe nogukka kuba kimanyi tinanga zibowa eranga dedena jodandona wakawulidde ebyendala ebyetokota era olaba omusajja amanejinga sindi musajja nnyo sindi tasobola manejingibwa musajja omu nga yalinga bano abakyala abalala mu nsi endala yandibadde ng'alina abasajja bataano abamumanejinga kubanga nze nabadde mbazejjukira ekibalo kyange nze sindi nali mmanyi we twali tugenda omukubira nze nga nninda mbala nnyimba twajja nti tuziwandiise ne bajjali bange embagumya ne mbagamba omuntu waffe alina layinaapu ennyimba ngake okitegeera kati nga ffe tubaze tujja batwakayimbako kwota y'ennyimba eza sindi ziggweyo laba we ziggwayo n'alyoka aleeta sitayiro bya ya luzungu tetubitegeera ate ng'agikuba okufa ne tutandika okukola bweru esiza bubi nnyo mwana toyinza kuba mwana wa muno ng'alina abazadde yakolimirana ku stage kwennyini okitegeera yatuyisiza bubi naye jasi tulina kukomako kati gwewali osuubira bukodyo ki obukodyo nadde manye tumusinga amazina naye nago gatuse nga ndaba tegakyatunumbula okitegeera ate n'oli omuwala yali atubaake ng'alimba yayisangamu nnyo eddoboozi yali ku saidi yaffe ng'eryambo teriwulikika ate yeefudde ye muyimbi okitegeera byonna nga binyiiza nga sirina kyakola ng'ono yazze okuyimbagambo yiseemu oliyisaamu ate kulitumbula singa lya nannyini kundi bw'onyirira ennyo kiringa wonajja ku mukolo nga gwe babayita mpereke bestigaalo metroni woolungi bwennyo singa omugole ng'otwala omusajja naye singa omusanga naabimugamba ani mwennyini owa ttiimu yo mwagala nnyo akima bibawo mu nsi okuwangula olaba maaniyu gye bawangula okitegeera olaba Museveni gwe bawangula okitegeera ani gwe batawangulangako okitegeera obuzibu we bugira kwekuwangula n'otakkiriza nti ofudde nze okimanyi sindi si kyali wange naye waaba yankubye endongo kati nkole ndya nanyiizenyiize mulabye ayita wali nenyiiga ng'ate ndaba abantu bawaga nempulira ennaku mu mutima ngenza olaba byenyiiga tebigattako ne ŋŋamba waayi yatukubye owa ttiimu yo baako kyomugamba owa ttiimu yaffe no tukyalinayo akaseera bate nenju ebadde tweyimiridde ne sindi yalaze There she is, beautiful eyes. Temutama temutumalako mirembe. Wow. Eva nebaza katonde ebbanga lyamuwadde obulamu. Abasinga tebamulaba kunga afaanana bw'ati. Eva abantu bamwagadde, abantu baagadde Eva bamubeeredde. Abasinga tebamulaba kunga afaanana bw'ati. Kuva mu State House jjajja nawe sasooka mujjanjaba, najjanjaba. Nakaseera eyo gibeeramu. Binevana yabadde mulwadde. Abadde mulwadde yakabye kuba na recently.
Kyegambe nti oyo mwana yalwana ne Sitani n'amuwangula. Katonda yamuteekateeka lunaku lwo agenda omuyita omwana. Kibimu ku bifaananyi byasembi okwekulu. Yes. Katonda ngamba tandi Eva Walumbe yamuwangudde. Ye yamuwangwa naye time webe etuuse senkubuge. Ne wano nfuluma wano ne bagamba nti saafuma naye ku show. Ne bagamba nti wafunye accident. Nefuna accident ngenda okuzika nefuna accident. Ne zikyuka zikunoonye gy'oli n'ogamba nfunye abandeeta. Muluddewo. Nafuna accident abe mmotoka. Mumala gwogera ntutawaana tujja n'oganze nvuddeyo ate mwe muluddeyo temutawaanirako. Tukutawanirako tuyita mu jaamu manje nalindi. Nenkera ku show. Kati olwabadde lwakubiri nga alina Eddie Kenzo. Era wa Genosale gye babeera. Listen to olwokubiri. Jam station. Ye jam station. Kulwokubiri luno. Nayimba n'okuyimba ne concert yabadde agitadde wa Misa Kisemakula. So twebaze Katonda. Olw'obulamu bwamuwadde. Olw'okulwana n'obulwadde obwo n'abuwangula kuba yabuwangula nkakasa mu linnya erya Yesu nti yawangula. Abadde mukkiriza mu Katonda. Abadde mukozi abadde hard working because abadde afaayo nnyo okulaba nga teyeekubagiza nyajja mu bantu mukuzika katolwa amatwatula wamu kati oŋŋamba otya nti mukaabira Eva namucelebrating nga nkimanyi nti agenze atudde ku mukono ogwadde gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yabadde tayimu ye tulina abantu bangi nga yeebaka mu buli n'atadda eri abantu abayagala kukaabirwa si wakaabirwa oyo kakati nze nga nfirano kati mabaita kajanja bali mu commenting no sense wa mumuta kuzentalo ku bantu nga nfirano nga tuze kukaaba zeno ntakwa tona kyogenda kungaba munnange owulya mukwana bile vona ibya jojjuzi ekyo simanyi naye kiri kya jojjunzi kiri nina mukwana wa aidi nani nze namutwala wana bikaka ne tusabirwa tubadde in touch nnyo n'omuwala oyo nnyo in touch era nga malina mugamba babanga Yesu wadamanyi kanonyeyo tutugamba ndi mukama Katonda amwe ekimumulo eky'emirembe era kimanyi nti yakimwadde mukama Katonda amwe ekimumulo eky'emirembe bano bakabya obuziga bw'ekirogo bw'okwagala okusoloza amabugo babeera bawangudde oyo muwanguzi nze tebakubira nga nti sekugafudde nga ofudde ki Eva muwanguzi tulina mucelebratinga nze nange ni muwanguzi abetega wali okufumba obugina obutogo okudda wano okutuginikirako amanyo kunjogera kati bani abakuyombeza titoteeka comment yo mu linnya lyange bwe yafa yagamba tali musonyiwa kabere essimu ye kebe buuza omwana we bikifu Eva yaddako ne full figure sokombola ogereko Mwanza twagala kwetimba buli kintu gena kukyetimba. Ugambe nze bakushonga abantu baniza bali ku motoka yanga basirikale babatayiza butayiza. Wano kusoti siwa. In fact nyaraga Fred wali ku mulyango. Tabadda mu kuntegera wano. Because I have an office. Wano mbera ku mirimbera mukozi. Okay, amawulire. Oltafufiga kuba yagala okugenda. Tugenda maso ne biri mpa. Waliwo mukyala gwenda banga buli. Etayogera nawe. Inedda nkanyogera mazana okufumiza muyimbi yali muyimbi bakati yabivaamu naye akeera bulya wali omufu yeuzira wali mufu oba muntu awa accident naye tego buli mulimu nagu bakabulidde okusoza sente mu bayimbi tubagamba yeza wali kisoloze mchalo oyo beautiful eyes awale kisoloze wakeera ne badde ne batukubako obutabo ne mutuogerako munnange nze muleka ngayo kunzika ne mulawe endibira ku ngulu bam bo munzika banyi ngenda kudda katogere ku mufu nedda naye ekiwala ono kyakoze comment bu Evelyn Lagu yangamba omanyi badde mpita mu kine Evelyn Lagu na Irene nanigwe yogera nnyo no sense ne muddawo mwaga tuteka mu bibeera byammwe bo mutayogera ku full figure comment ezo tezijja kutambula oyina kunyigawo olenga comment etambula nabe nono mutabani wo mutamivu ali kwasibaga kato atayingiza mu full figure mukwano ndi mwabuzi wa president tebakuyingiza mu mtaza musala funa misala eji bobo yagala kumanya genda ku list ya president advisor tegere tutogera ku mutala Evelyn Lagu yafudde na kulugulu bwe katabani ko mutaza bebe gamba okwana minister byogenda olimba abantu mutaka okolawa yatuse tuva ku mpewo nakusaba balwa eyo mulimu tojirina eyange njina nze njira